Webale kuchakumirako kadde kalipota y'embeera y'obudde ng'omwanjunza kuteesa mmiri okukituusaako enkuba ekyatonya bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale. Kino kiviiridde ku mpewo empeweevu ekunta ng'eva mu bibiira by'e Congo okuyingira eggwanga lyaffe Uganda y'enkuba gye tufuna ebitundu ebisinga obungi. So nga ku ssaawa 3 ez'okumakya ga leero enkuba eweeredde ddala milimita za 3.8 n'obutundu 2 eyo mu Bushenyi. Masaka wezezza milimita za 3.1 n'obutundu 4. Bulaye wezezza milimita 6 n'obutundu 8 so nga ate Entebbe wezezza milimita 2 n'obutundu 2 zokka. Enkya ku makya tusobola okuzuukana enkuba okutonya mu bitundu eby'ebulunguludde ennyanja Nalubaale so nga ate mu bitundu ebyo ebisigadde tugenda kubeera n'akasana okwememula. Mu lyaga eby'emisana embeera tugisuubira okukyukira ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi tugenda kubeera n'akasana okwakanga kakuba kwamu ng'ojjako eyo mu Kasese Mbarara ne Kabale tusuubirayo enkuba ey'oluwandagirizi. Ebbugumu eri waggulu tusuubira okutuuka ku degrees 33 mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono ate nga bw'okuba ebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira okubeera wakati wa 31 na 29 mu kibuga ekikulu Kampala nga tugendako omusozi z'e Kabale tusuubira okutuukira ddala ku degrees 25. Gwena asobola okuvaako mu ggwanga lyaffe ogenda ku bibuga ebitwetoolodde tulaba nga Nairobi, Tokyo ssaako ne Brussels tusuubira akasana okwaka nga kakuba mu so nga ate mu Kigali tusuubirayo enkuba ey'oluwandagirizi nga n'ebbugumu eri waggulu ngenda tuukira ddala ku degrees 26. Webale kutya okumbirako nsigadde nze kuteesa mmiri tulabagane enkya.